Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala naddala mu abafumbo jagadde mbalage ku ddagala lino. Ddagala ddungi nnyo mu nsonga y'okuwoomesa. Beera nga weekolako saaviisi mu nsonga y'okuwoomesa. Beera nga weekyusakyusaamuko naddala ggwe omukyala omufumbo. Eddagala eryo liyitibwa kawoomerambuzi we liyitibwa. Beera nga olyetegereza. Eddagala eryo akakoola bw'okagaaya mu kamwa kawoomerera, kalimu sukaali omutontono oyo. Tufune ne kanyeebwa, oyo ayitibwa kanyeebwa naye tumufune. Kati eddagala eryo bw'omala oddifuna bulungi beera ng'oliteeka wamu kawoomerambuzi wamu ne kanyeebwa. Kalifuna akantu, teekamu amazzi agookya. Teekamu amazzi agookya mu kantu. Eddagala lino sooka olisuulemuko mu mazzi agookya obuwuka bubeere nga bufa, kuba jjukira lyakunaaba wansi, lyakutawaaza mu bukyala. Sooka oliteekeko mu mazzi agookya nga bw'olaba. Kanyeebwa ne kawoomerambuzi biteeke mu mazzi. Omala obiteeka mu mazzi agookya ku ddakiika eyo biggyeemu, biteeke mu kantu akalala nga bw'olaba. Yiwamu amazzi ag'ekidomola oba amazzi agannyogoga, gano ag'ekidomola, n'oluvannyuma beera ng'oyenga eddagala lyaffe. Eddagala lino ddungi nnyo ggwe omukyala, naddala omukyala omufumbo. Beera nga weekyusakyusaamuko ng'otawaaza eddagala lino, ligenda kuyamba ku nsonga y'okuwoomesa. Liyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga nkusaba ofune akasengejja. Beera ng'olisengejja nga bw'olaba. Lisengejja emirundi ng'ebiri obukyafu bwonna obumalemu. N'oluvannyuma eddagala lino ng'omaze oddisengejja beera ng'ofuna akantu, beera ng'oliteekamu, beera ng'olitawaaza. Litawaaze ng'onaatera okubeera n'omwami wo. Tugeze nga wabulayo eddakiika nga 2 oba 3 oba 15, beera ng'otawaaza eddagala liro, n'oluvannyuma mubeere nga mwebaka. Ligenda kuyamba, ogenda kubeera nga weekyusakyusaamu. Olunaku osobola odditawaaza emirundi 2 naye ng'omulundi omukulu ennyo gwe guno nga mugenda kwebaka oba ng'ogenda kusinkana omwami wo, gwe mulundi ogusinga okubeera omukulu. Ddungi nnyo, ligenda kuyamba ku nsonga y'okuwoomesa. Tukozesezza kanyeebwa ne kawoomerambuzi. Kawoomerambuzi wa mirundi egiwerako naye tutunuulidde ono. Ate ekirala eddagala eryo tuyita kawoomerambuzi ate era osobola oddikozesa ku nsonga y'okunyweza omusajja. Nkugambye nti bw'oddira ekikoola n'okigaaya mu kamwa kiwoomeera, kirinamu kasukaali. N'olwekyo kozesa eddagala eryo ku nsonga ey'okuwoomesa, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.